say that one. The second one is O. It cannot be obvious. Not everybody is functioning properly. The third one is coffee. Are we together? Yeah. Number 4. Echokutano. Chechino. Spares. Yes. Spare? Yes. Bamona akwate ebigambo byange ensegenda kutuwoomera. Tulifena kati ndeta kubayita number 6. Uno one. Ye music. Bino mukaaga abayimbi kyembagaza mukubbe bino byonna ebiri waggulu wakiri musese tukemuve mu number 6 mudde waggulu. Is it possible? Yes. Kisoboka? Yes. Naye wakati be quiet. Okumala okumaze ebiseera ng'ogenda oyombadde gundi lwaki Nalubaasire naye yakoze bw'ati sirikawo kubanga tebikuya. Kati mulaba tutudde wano mu luumu waliwo bannammwe abali mu weeru bagamba katulabe oba binaakola. Ekintu ky'otannaba kujjamu na kutandika ogamba oti ate kigenda kukola ki? Kola. Abayimbi mubalabye bangi nnyo abafuddeyo nga bato ne basanyusa eggwanga n'apiikinga mu mwaka gutya ng'omwana waffe yayimba bwa 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 bwa. Samutayimuza ozuukukadawula mu kikomera ng'abaana bayimba bwa 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 bwa. Oyo kati yapiikinga takyasula kuddama. Bw'oba tosobola kukola kintu don't criticize. It is okay. Enkola y'omuntu oyo ekuwensamirira. Instead of complaining more, please provide a suggestion. Embeera tulize kale ogenda kukaaba otya bw'oba n'omusajja nga mwenzi awaka abakazi temuddamu kwerijja kawansi ku maviivi wegayirire Mukama Katonda wakiri yeerabira akapapula mu nsawo nti owaayi nsanga wali gwe twasisinkanye jjo. Bw'oba oyoza engoye kakuulemu ke kasooka ku sooso omugabula eggama ya caayi awo nyini wagenda oga nti maama enkomye mu lusigenda kudira enkula y'omutwe yegwaki. Ekyokusatu, instead of looking for a culprit, find a solution. Kati kikuyamba ki okunyumya nti gundi oyo mubbi omalirawo bise uganda bugambe nti puliizi obubbi buki bubi. Bannayuganda tulina okukyuka lwampaka. Ekyokuna, instead of playing the victim, strive to become a winner. Nze kale maama industry yange bagiggala. Kale maama industry yange bagiggala. Mulumba abagagga abalina ku ssente mubagambe nti akenjagala kuyimbiramuko ne famire yo sigenda kuseera emitwalo 4 emitwalo 2 ga mafuta ya motoka yange 5 ngende ndabirire ki. Twetaaga okubeera very innovative kubanga waliwo ebintu bye tutayinaako maanyi ne bw'oba oyagala. Twali tusuubira korona agenze naye mulabe kye baatulaze ku TV. What can we really do? Tulina kuba like a wounded lions. Buli kizibu olina kukitomera awatali kuzikiza n'akamu n'akatono. Ekirala, instead of justifying your own mistakes, learn from them. Abantu abasinga tebakkiriza nti bo kyekizibu. Bw'oba oyombayomba nnyo togenda mu lukiiko lw'abantu basirise ojja kusituka okole statement emu ekuleetera ekiki. Buli muntu oteekwa okumanya wawoogwa. Principles of self-responsibility. Bwe mba ndaba abaagala okugaggawala sijja kubagamba temubigendamu. Bagambe nti bannange nze mbasabira wadde sikola ki siriimu. N'akasembayo, instead of judging others, judge your attitudes. Tuli fena? Bayibuli egamba mbereberye nebulya mukaaga nabagambye sirira kibishopu siri imaamu. Naye bwe tusoma ebyenfuna twogamba Katonda ayogera ki ku byenfuna kubanga almost everything at the end of the day it goes back to God. Because it's your creed. Lubereberye wawano kana akatabo twakawandiika abantu bategeere ebigambo ebikwatagana ku bwegasi. Okusomesa obwegasi maama alima tetugamba ennene entono B ennene B entono ebyo tebikyako ulira wano. Lubereberye 14 ne boogera nti kale no twezimbira ekibuga n'ekigo ekiri tusente ko yakyo muggulu. Baabali bakugambye Uganda Musicians Association. Osanga omusajja ku kyalo nga atambula n'omubuuza oli ku lukiiko lw'erosi nedda, oli ku lukiiko lw'abavubuka nedda, olw'abalimi kwoli nedda. Where do you belong? Kasiya mwaza kuki
lubereberye 11 Nyamukaaga ekituuse ntiko yakyo muggulu era twefunira erinnya tuleme okusaasaanira ddala ewala mu nsizo buli muntu oteekwa okubeerako we weekutte bw'olaba eby'enkulaakulana lumba laaka finds a prepared pa mwabakatuliki abali wano mumanyi nti faaza waliwo watugaye nti bakkiristu baganda bange buli muntu ayagalize munne emiki ne bwebakkiriziya nga walaba mudde omuwala omulungi ng'atuula sayidi eno ng'otuula eno you can cross over n'omuga nti police baby naye bw'onoosirika omukisa gugenda kukola ki kuyitako era olwokutaano olugamba mukama nako okulaba ekibuga n'ekigo Uganda Microfinance Support Center eka wansi wano erabe akantu kano basaala ke bapanga kali katya kanitiriya help people bakubireko mu ngalo laba buli eggwanga limu era bonna balina olulimi lutya tewali muyimbi mwafu ku nsi ekibaleese wano olwaleero si kulwanyisa bwavu wabula kwegattako muwendo kwegattako muki kubanga osobola okuyimba n'ofuna essente naye kati ekikutawaanya obulwadde bwa korona buzze tetukyasobola kwetaaya what is it can I do negatteko muki omuwendo era awo tugamba era kino kyekibatanula okukola ne kakano leero tewali kigenda kubalema ekyo kyebanaakwatateeka kati olaba katonda yayogera nti tebigenda kulema but who are you mutebijja kukola gwe gwani does God sleep on your village ebintu emu mulina okuyiga okubyaŋŋanga sarale muntu tomulinda nakumalayo but who are you olwaleero ekituleese wano kugabana magezi mwabalina ebitabo ebitukuvu still obwegasi butambula namage engero I don't know mukama mpa okubikkulirwa I think engero 4 bayibuli egamba amagezi kyekisinga obuku awatali magezi there is totally na n'olwekyo tuze wano olwaleero twekuute tutukule tutegeere obwegasi naye sinza kujja wano ne mbagamba obwegasi kwe kwegatta ebyo tebikola tuyina kusima musingi ne kunywera buki tandikira kugwe omuntu wewe ebbanga lya myaka 2 obadde opangisa omwaka oguddako ogwokusaba landiroodi mugambi bayirawe nkwata nkola amunulehia for 2 years awo tugenda eba okuganda kubeera ne kujule wakati anti-good ako jime you are not even related to them abana bagamba amunulehia for 2 years please call me my name that is a B waliwo kye bayita effort and results effort nachi do you know what you did mamali banamakola namanyi nazesala you took the effort to mobilize the singers inside the room now what next is the result mugenda kuyingira sako mugenda kutereka mugenda kula emigabo mugenda kugiyimirizaawo lwaki ekibiina ky'obwegasi wakati mu kuyimba gavumenti egenda kutukwatirako mutegeere ebintu bino wammanga obwegasi kwe buyimirira wano ebibiina by'obwegasi bitandikibwa bantu tu beba bibowuninga oba beba nanyini byo 3 beba biinako obuki ekyokuna for the benefit of the members. Are we together? Yes. Bitandikibwa mwe mubi owuninga mwe mubiinako obuyinza bisobole okubaga. Where is the word government here? Tekiri? The grand generic principles oba amateeka agafuga enteekawo n'ennyimirizaawo y'ebibiina by'obwegasi mu nsi yonna gagamba ebibiina bitandikibwa bantu bivujjirirwa bantu bisobole okuyamba abaki kyemuva mulaba mukadde wange Dani yabagambye akagambo kano tukamangu kubanga tulina ebintu bingi ebyokavalimu yabagambye ennyingo ziri 7 1 2 3 4 5 6 7 nebagamba amateeka 10 mu bayibuli toyinza kutegeera byonna bayibuli egamba nti tya mukama katonda w'amaanyi gogo kitegeeza bw'okikola amateeka amalala oli yaddeko ng'omubi omuki n'olwekyo mu nnyingo zino omusaaga si mu Uganda mu nsi yo namba 3 bagiyita members
economic participation. Buli ayingidde ekibiina yenyigire mu nteekateeka y'okuvujjirira ensimbi ekibiina ekyo kisobole okukola ki? Okuyimirirawo emusimere ya lumenti n'ataka abakola ki? Bwe bayita olukiiko lw'abafaaza e Lubaga ne bw'oba ogwo bafumbira emmere mu kigo togendayo, ebbaluwa eri very clear. Bafaaza bo economic participation nga tutereka nga tugula emigabo nga tusasula sente z'obwamemba. Ebintu ebisinga byangu nnyo naye abantu bambi bamanyi okubikaluya. Kiringa bw'ona okwata bodaboda ekugiwa nkupiyato n'omugamba nti ngenda ku Centenary Bank, bw'oba toyongeddeko mapeera ayinza n'okuvuga n'akutwala ekireka n'agamba nti kubeere very specific and clear. Eno ennyingo nkulu nnyo era ebimu ku members economic participation etambula n'akayimba kali ke wayimba ndi kaddiwana nawe toyinza kaddiwana kintu nga tokiteeka mukase ne bwaba muwala ng'omukyaka omusanze mukyaki wadde Katonda agantya buli gwosanze abeere munno wakiri bw'otambula ne mugatweka tunywemu kasoda gw'ogenda kuba wangeri ki okubeera omukodo okutuuka ku serifaanana bw'ekyo nga n'ekibiina baboogera ku ssente ng'otunula ludda wa it is wrong. So tulina okulaba nga twenyigira mu byensimbi byonna ebikwatagana n'ekiki. Kaluma nnyo era ali ku principle eno ey'okutaano oba ennyingo ey'omusanvu kye tuyita members education, training and information. Mubadde mukimanyi waliwo abantu abasoma obusomi naye nga tebabanguse gye bali. Kakati okusomesa kyanjawulo okukubanguka. Bwe bakusomesa oddayo n'ofuna eddaala edda nga mwe bwe muyimba